Wachitalo Kwenishan Laleke Guru Najana Kasi Tulyoke Tufune Sani Kagala. Abalungi mukama waffe yeebazibwe nnyo. Nsanyusa okubalaba nate. Mwebale kujja mu kifo kino. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa nga bamusheyalinga wano vidiyo eno. Tutolontoke emisinde miyitirivu tuve wano. Share the video. Njagala tutandike mangu era tumalirize mangu kubanga waliwo ebya bulijjo ebiri emabega wa kamera bintwalaganya. Njagala tutandike mangu era tumalirize mangu. Mwebale kubeerayo sharinga video beerako gw'oyita. Tudduke emisinde mingi nnyo era tumalirize tuve mu kifo kino. Njagala kwebaza Katonda omulungi ow'ekisa atusobozesezza okusiiba ennaku za Easter 3 ne tuzimalako. Mwenna abasobodde Mukama bawe omukisa. Atasobodde naawe osobola okukola gundi schedule yiyo n'ogamba naawe n'okola ekyo okusinziira ku programu nga bweri. Omanyi tuli mu nsi za njawulo, tulina obuvunaanyizibwa bwa njawulo, challenges za njawulo. Oyinza okuba nga tosobodde leero naye ng'osobola okukikola olulala. So Mukama akuwa omukisa nga naawe okola ekyo. Ekikulu ffenna tugende nga tugatta essaala zaffe ziba nga mataffaali ku nnyumba. Nze bwe mba nkomye wano kati gweyongerako koosi endala, n'omulala yongereko koosi endala, n'omulala yongereko koosi endala, n'omulala koosi endala, ennyumba eggwe. Yeah. So Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa mwenna abasobodde okumalako. Challenges zibadde nnyingi, buli muntu akuwa gundi yiye. Nze kiri ekisibo kyepisiza bwe kiti, nze nakoze bwe nti, nze nalabye bwe nti, nze nalumbiddwa bwe nti. Ataaka zibaddemu nnyingi mu bantu abasiibye. Naye Mukama yeebazibwe. Ekyo kye kitegeeza nti batutegeera nti gye tuli. Setaani ategedde nti nno gye tuli. Kati temuzikiza. Buli lwe wabeerayo tujje mu bungi tukole ekyo kyennyini kye tulina okukola. Mukama bawe omukisa. Leero ennaku z'omwezi eziri 3, omwezi ogw'omwenda guweddeko enkyalumu ogw'ekkumi. Leero 3 ogw'omwenda 2021 ogw'omwezi gugenze. Twebaza Katonda agutuyisizaamu. Abaguyisizemu nga mufunye ebirungi, Mukama yeebazibwe. Abagufuniddemu obuzibu n'okulemererwa, Mukama abasitule. Mukama bakwate ku mikono nga bwe yakwata famire ya Lutti. Bayibuli egamba n'abafulumya ekibuga Sodomu, n'abafulumya okuzikirira. Mukama akukwate ku mukono ate akufulumya embeera eyo etabadde ennungi mu mwezi ogw'omwenda, akuyingiza ogw'ekkumi bulungi mu linnya lya Yesu. Yes, afiiriddwa, Mukama akugumye, akuddizeewo kuba Mukama asobola ddala okuddizaawo. Mukama asobola okuzzaawo. Kiri mu Yobu mmeka 14:7 wakyaliwo essuubi. Omuti nga gwatemebwa n'ekikolo ne kikala. Omuti ne gugwa, ekikolo ne kikala. Waliwo essuubi ettabi lisobola okuloka. Mukama akulosezeeyo ettabi limu libale ebibala mu linnya lya Yesu. Newankubadde guli omuti gwo gwatemebwa ne gugwa, naye Mukama amezeeyo awo ettabi liroke mu linnya lya Yesu. Akuddizeewo ekyo ekyafudde mu mwezi guno. Omwaka gugenderera, oyinza okuba bye wa pulaninga okubikoleramu tobikoleddeemu. Yes, oyinza okuba tonnaba bikoleramu naye wamma togwamu ssuubi.
zino ennaku ezisigaddeyo ku mwaka kisoboka. Kisoboka ate ne bwe kiba tekisobose si yenkomerero tolimitinga nti bannayenze bwe butuuka bwe buti omugenzi Sebadduka era yakiyimba n'agamba bw'ati leka kuwa ssente emyaka nti bwe zibula mu guno nga nzita kyova noonya tomanyi we ziri kale ne lweyongera. So don't limit yourself. Mukama muwe time asobola okukikukolera. Yes, yakikolera Saara ng'ayingira 9 hayina olubeere lukadde lugweno wansi ne luyooka luyonsa omwana Isaaka, ndowooza ku Isaaka ng'ayonka olubeere olw'emyaka 9 ate n'aluyonkera emyaka 2.5. Gwe lwolowooza mbu teruliimu mata, lwalimu amata. So do not limit yourself. Banne temunjogeza Luzungu, lunuma lunyiga Oluzungu ndogera abantu nga wabulabe nga wabuzibu bankute kugenda mu kkomera awo nsobola okugamba afande please let's talk please don't do that please. Naye bino ebyemirembe mbunze njogera Oluzungu ninawo olutono. Now wandika ekitabo kya Luka essuula 4 olunyiriri olw'omunaana lwokka lwengenda okwogerako. Sigenda kwogera bingi nnyo, ndi ku continuation ya video y'eggulo. Yes, leero eyingiddemu okwagala Katonda kubanga eggulo yabadde atulanga okumwongerako bakatonda abalala. Kati ndi ku kwagala Katonda, so okwagala kwa Katonda okwagala kwa Katonda bwe mba njogera ku kwagala kwa Katonda mba njogera ku Katonda bwe yatwagala. Kati njogera ku kwagala Katonda olwo nga ffe twagala Katonda. Ye video y'olwaleero okuggyawo biri bye yatugambye eggulo. Tuyina kumwagala ye yekka. Naye nga sinagenda eyo, bw'omala okuwandiika Luke chapter 4 verse 8 oyo omutwe gw'olwaleero tugenda kwogera ku kwagala Katonda. Naye nga sinabagenda ku ekyo Maureen Skin Care nga bulijjo temumwerabira. Bw'oba oyagala ennamba ye inbox me nja kugikuwa. Ekikwatagana ku lususu toddamu kubonaabona, teweetakula, teweeyaguza lujjo ate oyase ensuwa nga Yobu weeyaguza olujjo kubanga bikusiiwa. Bayibuli egamba mbu byamusiiwa ne mu mbalakaso. Kati gwali eyo ojja kukiwulira ogambe bannange pasita yawemudde Bayibuli ekiwandiika ne yeetakula ne yeesaaba evvu mu mbalakaso. Embalakaso ozimanyi wano mu bisambi wano. Kati gujjaga bannaayo omusajja leero yajjidde mu mafuta ga pengepenge. Nedda, si ga pengepenge, ndi mu byawandiikibwa. Ne Yesu kati naawe oyinza okwetakula zonna n'ozitakula neeno. Kubira Maureen Skin Care ebyajja bimalawo. So ekyo nakyo kiwedde. Njagala kwebaza abantu babadde nga 2-3 ne bampa ennamba ya Katumba Gerard nensooka nennindako. Waliwo eyampadde endala naŋŋamba kakati eno bw'obanga olemeddwa okumulaba yita kweno neeno oyambuke okkirire ku kiyembe. Kati bw'otuuka awali omunyaanya owite okkirire wano oleke kino ekyambuka okkirire nga bw'oyambuka ate ojja mumusanga awo. Byonna ne mbikola Katumba Gerard ne mufuna era ettuli endimuwadde. Bannayina okumufuna si kyangu. Nafunye obudde ne njogerako naye Katumba Gerard. Ndowooza mumumanyi bulungi okuva ku Radio Sapiensia okujja ku ya Pastor Bujingo jjo gwe nayise Bugembe anti be bamu bonna be Masaka. Okimanyi nti no bonna beviira Maria Masaka. Jjo nagambye Bugembe nabadde ntegeeza Bujingo Salt nagenda ku Salt ku programu y'omusonsuzi oba ne programu kyendala. Najja ku BBS ku Munaala. So nayogedde naye challenges zayiseemu nnyingi nnyo. Be bantu abayimiridde ku lw'Abannayuganda. Ebintu byalabye bisinga byalidde. Afande Katongole ye yakitugambanga. Afande Katongole wajjanga ng'obimba. Tata gundi nankola bw'ati. Nze ngenda kukwata ejjambiya tata ngende muteme. Tata nakutinda bw'ati nagamba wire kakkana. Ondaba wano nti
byendabye bisinga byendidde. Nga neebuuza nze obusungu bunuma mugamba kino anziramu kino kitegeeza ki? Mwana wange byendabye bisinga byendidde. N'akomaawo bw'oba oli mugezi otegeere. Ne Katumba byalabye bisinga byalidde. Bambi bamuzoganyizza ku lw'abantu. Gyayise wala yannyumiriza ne mpulira nga ennaku enzita. Okubeera nga kati ali mu mbeera bw'etyo nga yali yeekolera ebibye eby'entuuyo ze, ne bamuterawo option either otuweereza oba bino obifiirwa. Omusajja n'abifiirwa. Katumba Gerald n'abifiirwa. Omwali ne poloti ye n'ennyumba azimba yagitundira ku musingi. I mean ku gundi ng'agizimba tennaggwa. N'agitunda goodwill. Bagiyita goodwill. Anti nze sikolangako mu bizinensi ekyo kigambo nkiwulira mu ba bizinensi. Lino edduuka ndetunda goodwill. N'omubuuza gwe nannyini kizimbe. Sinze nannyini kizimbe ntunda dduuka goodwill. Oba mani mbulaga. Byonna lyonna ne mulibalirira kati gwe n'otandikira awo nga gwali mu kati olwo. Katumba Gerald n'atunda bw'atyo n'agamba sigenda kuweereza sitaani. Sigenda. Ne bamugamba kati ennyumba ekufudde nti enfe. Bwe balaba biganye ne bagamba n'omulimu gugenda, n'agamba gugende. Kati Katumba Gerald ali awo y'omu ku bantu abateeze Uganda empya. Maybe balifuna obwenkanya. So bambi Katumba Gerald ekirala abeebaza okumubeererawo, agamba yaliwo lwa bannayuganda mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeererawo Katumba Gerald. Mukama abawe omukisa. Era bw'oba okyasobola okumubeererawo, please mubeererewo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Era mami eyampa ebintu bya Katumba Gerald nabiderivalinze bulungi nga sisunyeeko wadde. Era simanyi nabye wamuweereza. Oluwombo lwonna bwe ndukute ne ndumuwa. Ndowooza byebyo. Omwana waffe nga bulijjo obujjanjabi bugenda mu maaso. Mbeeyanza mwenna abasobodde okutoola. N'olwaliro waliwo obubaka bwenfunye ate okuva ewa dokita oli, ate ayogera ne dokita oli. Naye aleese kyasobodde ekinene bwe kiti. Era nakyo bwenva wano ngenda kukiderivalinga nakyo nkituuseeyo. Omwana obujjanjabi bugenda mu maaso. Bwe tubagamba nti ebisiyaga biri Uganda, kye twogera tukitegeeza. Mu ebyo bye mulaba ne mugamba bano abaana balimba. Omwana yabuuzizza mutugobagoba wano nga mwamala ate mutugoba. Ekigambo kiganye leero nange omunyankole kiganye okufuluma Mukama. Byabadde ebigambo bibiri oba bisatu. Ne mukamwa k'omunyankole tebiyitamu. Pastor mutugobagoba wano mwatta n'omwana wano saddaka gundi mwamutta. Nkomyewo ku nsonga kubanga watu katongoba. Mbabuulire by'ebintu bituufu gwe tosobola bikkiriza, naye nzajjanjabye omwana agenda mu bukadde 10 kati. Kambabuulireko ekyo. Bukadde 10. Bukadde 10. Bukadde 10 kati bwe tuyingidde bwe mujjanjabisiza omwana kumusiyaga. Bali abasajja ebyo ebintu bye mulaba bituufu. Waliwo yabadde aganagana gundi banamwe mulimba biki omwana n'agenda mu ttooyi. N'abalagira ddala. N'agenda mu ttooyi, n'asumulula, n'ataako ku musaayi katono, n'azzaamu pampa, n'abalagako sampo, n'abagamba temuwakana nti omusajja tasobola kukuvuga lupanka. Nze omwana gwe tubadde tujjanjaba olunaku abadde akozesa pampa 5. Mumukwatiddeko kisa kya Katonda okulaba nga kakati akozeseemu. Era kakati ajijjamu n'agamba maama temuli kantu. Olaba nga temuli kantu. N'agamba kanjiranjizaamu tennaba kugira. Naye okutuuka kweyo geegi mumutaddemu obukadde 10. Omwana ali eyo ne yeeyawungawunga dda yeebuuza bannayinze nti nange nnina abanjagala. Nange nnina abanjagala ne banteekamu zino esente. Kitaawe baamutta. Ate era nakitegeddeko nti oyo mwana bamunoonya. Oyo omwana temuyinza kumunoonya. Nnyinza n'obbalagirira eddwaliro lyajjanjabibwamu awo mu Kisenyi.
banoonya mu malwaliro banoonye simanyi biki naye mwe basajja mwe mulowooza tukyali ku mulembe guli ogw'ekinaana ogwa fayiro zino ez'oku mmeeza simanyi fayiro zibeeraawo ku mmeeza nojja n'osoma noonya simu ewire n'ogamba fayiro ya simu eyire yiino basajja mwe temumanyi nti ebintu biterekebwa ku flash ebintu biterekebwa ku memory card nga ye fayiro ye eri ku online naye basajja mwe muyina emitwe bamunoonya sebo bamunoonya bagezaako munoonya naye ddala basajja mwoyo omwana munaamulaba tubeetinge tusibe beeti kati bwe mumukwata nva ku intaneti atajjanjabibwa abasawo bonna si basiru eri abasawo abakyayagala abantu abalimu amagezi omwana bamunoonya baba akavaawo nga yajja bamujjanjaba dokita namujjanjabirako wansi w'omuti namugamba akati wano tojja jangu tusisinkane mu gadenizi za kabaka n'atwala gadgetisi zonna n'aziteekaawo azipanze ku bodaboda n'amukebera n'agenda bamunoonya n'abagamba katulwaliro tojja wano nti tusisinkane wano waggulu mu kabira ka wano ku Namirembe kyaki bali mu kumwana bamunoonya mu 7 bwe mukwata oyo omwana mbawa ssente nva ku intaneti olaba mu mwaka gw'ekinaana nabanyumiza wano eyo mu myaka gy'ekinaana nga bali mu lutalo dadi wange yagwa ku accident nga bali mu lutalo simanyi bali ku motoka bagenda bayimba simanyi bagenda bibia simanyi bavaawo bagenda bibia batuukawo mu koona eri nabbingaawo ne bagwa bagenda bayimba simanyi mbunga ebimotoka bikadde omusajja bwe yasala ate koona eri eriringa esi bwe yakola bw'ati bonna ne badde eno yagenda ekiyumba nekidde eno omutwe ne gudde eno ne bagwa emmotoka yagwira ku sayidi taata gye yali aliko omu ku banne ku munne yali ene sayidi bw'ati ayambadde ati emmundu agolodde ekiso ky'emmundu bw'ati nekifumita taata wano nekikwata ettaka bokisi z'amasasi nezimugwira nezimumenya amagulu bangi ne bafiira waawo ne babajjawo nga babaddusa mu ddwaliro abamu ne babatwala ensambya abalala ne babatwala emmengo abalala ne babatwala erubaga kati obote n'amanya simanyi obote simanyani ne bamanya nti waliwo abasirikale ba Museveni abagudde ku accident babaddusiza ensambya erubaga n'emmengo ne bagendayo ne batandika obbasala abalamulamumu ne babasala kati aberubaga ne bafuna info mangu ne babagamba abasajja mu bayambe taata wange yali bamututte rubaga ne bajjawo ebyambalo ne bajjawo byonna ebibakwatako ne babambaza amagandula g'abafaaza bali bakamala okubitegula bwe bati fayiro bazijjewo bataddewo endala bagamba ono mupatiri bamuyita David Katongola nti musajja mweru ebiseera ebyo nga abafaaza babeera beeru babeeramu oluzunguzungu bweru tiru kyotala baba bakamala obijjawo bwe bati abasajja ne bajjaga twagala abasirikale be baleese wano abeerubaga ne bagamba ffe banaye tetufunyeeko maama ffe tetufunyeeko ku basirikale bagudde ku accident ng'ab'emmengo babasse n'ab'ensambya babasse simanyi oba ne mulago ne batandika kufeffetta muntu ku muntu bikkula wano nti bannayo temumukwatako faaza agudde mu bayeekera ba Museveni be bamukoze kino kabasajja ne baganda naye abayeekera ba Museveni nga babi taata naawona bw'atyo kati oba mu kinaana waliwo tekinologi asobola okutaasa omuntu bw'atyo nga wali mu ddwaliro ajjanjabibwa naye nga temumulabye mulowooza ffe abiri mugumu ffe basirwe ennyo abateekaawo fayiro nti ono omwana Museveni gwe yasiyaga n'amubotola emabega fayiro ebeeraawo ye Museveni ajja asomeko tukimanyi bulungi nti Museveni ali ku pressure n'enkyakomawo okuyogerako eri eggwanga naye bannayuganda kyemukola Museveni buli omu ekigere woolinye tota kati oba vidiyo yatandise etya nange simanyi ebyo byonna sirina kye naze kwogerako n'eki binsanze wano bye naze okwogera bibino wano sinaba kutunulayo wulira Museveni enkyakomawo okuyogerako eri eggwanga mwe bannayuganda buli omu woolinye bw'oti ekigere gwe tota ali mu maaso mutomere tojjaako kigere kasi toba ng'ogoba Museveni tofaayo enkyakomawo simanyi kuyogerako eri eggwanga ku nsonga ez'obulabe ennyo simanyi important eziri mu ggwanga mwe musirike Museveni yeetyotyogole bwe binaggwayo atubuulire ate n'okubiraba temubiraba wamma kuba tebirina makulu ekirala
leero ngenda kusembyayo kyawandiikibwa ndowooza ntandikidde mu politics ate mbalijja kutandikira mu kyawandiikibwa naye olwokuba ngenda kusaba kansembyeyo kyawandiikibwa. Wulira, njagala oyo yenna mwe bannamateeka ba Nuupu, bannamateeka ba Segirinya, Honalebo Segirinya ne Honalebo manager nkutumidde mukwano ne bannamateeka ani Lord Mayor Lukwago, webale nnyo omulimu omulungi. Malende mwenna mwebale na buli agenda y'okulaba Segirinya ne banne ne Honalebo Sewanyana ne mu buzibu njagala mulabemu omukisa. Buno obubaka mu bubawe ne mu buzibu njagala mulabemu omukisa. Ekyo Sebadduka yakiyimba nti naye alifuna ne mu buzibu alabamu omukisa. Guguno His Excellency Kyagulanyi ensonga lwaki Museveni yamuggyako akamanyiiro obutaddamu kumumanyiira nti amutwala mu kooti si nsonga ndala. Ebyo bye babasomesa Museveni ta respectingangako tteeka nalimu mu ggwanga Uganda, mu constitution ya Uganda. Era ebyo mulowooza mbu mugenda mu kooti zaagwe eddalu. Ebyo bye mulowooza mbu mugenda mu kooti simanyi mbu noogonde simanyi baba basomesa ebyo biri mu America mbu yes my lord. Yes my lord. Yes my lord. Buli kye bagamba my lord. Yes. Ebyo His Excellency yabimenya. Omukisa ekizibu His Excellency kyeyafunanga ekyokumuteeka mu kaguli. Yajjangamu omukisa kubanga ebigambo ebyo bigenda ku record okutuusa ku nkomerero y'ensi eno. Emirembe girijja gigenda bikootinga nga bwe tukootinga Mandela ne ani Sky Soldier yalotero byogera Malcolm X simanyi ani ono omusajja gwe bakubba essasi mu America mu mutwe oyo omuddugavu King ani Martin Luther King. Kooti si zaabwe. Segirinya kolayo kooti mu kaguli. Gamba omulamuzi ow'ekitiibwa omulamuzi Museveni yatema abantu ebijambiya enkya bajja kukuta. Nkubuliridde wano ebyo yes my lord olaga kibata olinga nyereketa osibula ani omulamuzi si the hands. Ebyo tebikola mu government ya Museveni yagweddalu. His Excellency yagamba bwati omulamuzi ow'ekitiibwa omulamuzi gwoli ku trial sinze okola nsobi n'okumpozesa naawe okimanyi nti Museveni yalina okubeera wano. Omulamuzi n'ayagala agende mu bulango bw'abakama baffe ne bamugamba tovaawo togenda mu kalango tekannaba. N'amugamba bwati Museveni ne banne be balina okuba wano. Sina gwe nzibye bo balina gwe babbye naawe omumanyi. Sina gwe nali nzise balina be basse ow'ekitiibwa omulamuzi obamanyi ng'omulamuzi akola bw'atyo. Olwo omulamuzi ajjukidde Nobbo Mayombo ajjukidde mukole courts awo mu kisirani kye mulimu mu buzibu bwe mulimu mugyeemu omukisa. Mukiridde mutoyi mugyeeyo omubisi. Temubeera nswera mubeere enjuki. Bwe munadda mu politics w'ekinaana mmwe Basegirinya ono owedde mbu simanyi babasomedde omusango omulala ogw'okutemaatema omuntu obufiififi ne babukalirira ne babuwembwa ne zibulya. Ebyo ebyekisiru ebyo muno omulamuzi abagambiddewo temwogera kintu kyonna ene kooti nto tewozesebwa wano. Oba omusango ogwo teguwozesebwa omwo nga toyogera kigambo kyonna lwaki babaleeseemu. Mmwe be baliko be bazannyirako nammwe ne mukkiriza. Ekigambo kyogere kijja yitawo ekooti ekiwulire. Besigye alina record yagamba bwati munnaabwe yagamba ow'ekitiibwa omulamuzi sigenda kudda mu kooti yo teyaddayo n'olwaleero taliiwo. Mbuno omulamuzi abagambye bannange toyogera kigambo gamba ow'ekitiibwa ng'amaze okukugaana mugambe ow'ekitiibwa omulamuzi Museveni yatema abantu. Omusango gw'abahonalebo ba East Africa bagulaba, bahonalebo ba Africa bagulaba, bahonalebo ba Commonwealth bagulaba. Kolawo statement Queen agiwulire mu Commonwealth. Kolawo statement Museveni agiteekaba bano. Omukazi ani ono omukazi omulalu yani mwangano okuba omutwe ansa senga nagifunye dda Stella Nyanzi. Stella Nyanzi yabawimula ku mugundi bwebati ne bagamba buli Stella Nyanzi lwajja awemula mu mutagende. Yagamba bwati
ngenda kuddamu kigambo kya Stella Nyanzi temugamba mbuno nkyogedde nkirese kati bulimu abadde alinda bani naffe abanyankole tulina ebigambo byetayisa mukamwa ate nga wabaganda be babyogera waliyo abaganda abazibu Stella Nyanzi omuyita wa kusaaga yagamba omulamuzi sikimanyi mu Luganda amini sikimanyi mu Luzungu kyogere mu Luganda nayogera ki omulamuzi n'agamba katugende mu bulango bw'abakama baffe ne babuuza Kooti Kiraaka agambye eki ko Kooti Kiraaka katulabe wano kooti ya Dijani Segirinya ne Sewanyana mudde mu politics wa 2021 ono bagenda basiba kola statement ogamba wekitiibwa omulamuzi government yetema abantu ebijambiya kubanga bane mwangano kuba omutwe muunzi buwaliza obulamu kambabuulire ono omusajja gundi Jimuwezi yagamba nze government temunonyereza atema ebijambiya mumanyi Kahindo tafire nayo statement ezo temusobola zigamba mulamuzi mmwe mulinze simanyidwe bali bakomyawo bali mukutamanya gammwe mmwe muli mugondera amateeka ogondera amateeka mu government egondera amateeka mu government egondera amateeka ebyo bye mulowooza byakoma ku mulembe gwa Amini ye yali agondera amateeka ebyo byakoma ku mirembe giri oyo politics wa mwe mugenda kumutwala mu America kati mwe mugende mu isimbewo mu America Oyo politics wa mu America yimirira mukaguli ogambe Museveni gwotema abantu ensi yonna ekiwulire bwaba wakana je mu kooti yegaane bwaba wakana yeye nyini Stella Nyanzi yagamba bwati saagala awo omuntu wanaawolereza Museveni omusango nze nayogera ku Museveni bwaba ina kyanvunaana je Janet bwaba ina kyanvunaana je Janet n'agamba bwati ffe ng'abalokole tusonyiwa muneyo mukazi simulinako buzibu bwonna omukazi yampemula we mulanze nani munange sinno musonyi watannaba kuje ife abachwezi abalokole teri yo muchwezi mulokole bwoba oli muchwezi oli muchwezi mukazi gwe nze na musonyi wange omuchwezi Stella Nyanzi yabateeka ku bunkenke His Excellency Kyagulanyi yakyogera nagamba w'ekitiibwa omulamuzi sikolangako mu gavumenti sibbanga ku ssente ya gavumenti Museveni ye mubbi ate naawe okimanyi walayi ng'omulamuzi akimanyi namubuuza kati mwanange nkutwale eruzira nga toyina musango namugamba ne ruzira waliyo emirimu gutofaayo bwe baba bakugambye kuntwala ruzira do not fear send me there me is going za ruzira nagendayo nakolayo omulimu omulungi abasibe ne bamuwa ebirabo naye bannange mukama mmwe basajja mmwe ne mu kizibu mujjemu omukisa ng'enswera esobola ng'enjuki esobola okujja omubisi mutoyi bwe munaabeera enswera bagenda bayiwako dduumu mufe bwe munaabeera enjuki mugenda ggulwa buwanana kye munajjayo kigenda ggulwa buwanana His Excellency Kyagulanyi tebakyamumanyiira akola kooti ng'akimanyi kwolwo ali mu kaguli naye agenda ku record baddamu ne bamuteekawo n'omusajja omu oba yalina mu South Africa ng'ebigambo bye boogera eno neno bwe boogera gundiza ebintu bye boogera sigambye nti nabalamuzi baboggolere owekitiibwa omulamuzi labayo kyogamba tokimanyi nti Museveni ye yatema abantu kale obanga nze bankutte nti nze ntema ab'e Masaka owekitiibwa omulamuzi ani yatema ab'e Kasese owekitiibwa omulamuzi ani yatema ab'eggulu ojjukira be baayokera mu kiyumba ky'eggaali y'omukka abookyali omu ye Museveni bw'aba wakana muleete wano wallahi bajja kukuwa bbeero gundi eddako buli lwojja pininga Museveni mu luzungu olw'oluwarabu Museveni zakira no za killing the people in Uganda za Museveni zakira ogende weebake onoolaba tebakutadde bwe munadda mu bya Mairod yalowooza onyumirwa ekkomera mukole ebyenjawulo titujja kukola bintu byebimu mmwe bwe munadda mu kugondera amateeka nga Museveni yagamenya yakatuula mu ntebe myaka 35 ali mu kumenya amateeka terina tteeka lyassaamu kitiibwa Attorney General yayimiridde n'agamba bw'ati bakkirizibwa okukwata emirundi 7 wizina dde bwe bakukwata kansabe Katonda tekikutuukangako ani yali amanyi nti kaka alibeerako mu house arrest ani yali amanyi
nti tumwine asobola okutonyeza ezziga ku ttaka singa omanya ekiri munda bwendaba nabbanja oyo ani royal form vita form kale bw'oba tomanyi nti vita form ekwata omuliro wait vita form teyetaaga kutikako mafuta one day ojja kulaba kubanga ate gwe olina mwangu nawakusirira kuggwawo kubanga ne mu lubuto mulimu bulangiti naye ekwata mulimu piro naye ekwata kati ebyenda byebirwawo kwata byo biri mu mutwe ate obwongo temuli wait olulo naawe lujja mwe bwe mulowooza nti Museveni ayinza obbaagala ennyo okusinga tumwine bwe mulowooza nti musobola okukolera Museveni nnyo okusinga Kaka mulowooza musobola omukolera ennyo okusinga Nyakayirima mujoge bagambye bwe bati Seggirinya ekigo waliyo obujjanjabi ne Ssewanyana mugende babajjanjabe ekyo saagala muntu yenna akiwakana muleke Seggirinya ne Ssewanyana babajjanjabire ekigo mumanyi lwaki waliwo agenda okusaba obujjanjabi okuva ekigo mu maaso awo we tuli ng'agamba ow'ekitiibwa omulamuzi luno olujja emmotoka yalukuba babadde balujjanjabira Germany tugenda mugamba ekintu ekyo nti ekigo waliyo obujjanjabi sigeza ne mpulira omuntu awakana nti ekigo tewaliyo obujjanjabi bwe munaawakana nti ekigo tewaliyo obujjanjabi n'ow'omukono mugenda mutwala e Germany mbabuulira ate bw'atuuka eyajja batolokako oyo afuuka ekiswa afuuka embwa mumuleke afuuka kapa nga bwe bagambye nti ekigo wali omusajja yagambye bw'ati bagende babajjanjabire mu East Africa tewaliyo ddwaliro lisinga kigo era simanyi lwaki mmwe abakulu mu gavumenti babajjanjabire ebweru nga kigo yesinga eddwaliro lwaki mufiira e Bulaaya ng'ekigo balina obujjanjabi kati temuwakana Seggirinya ne Ssewanyana tubasabira Mukama abakuume bafulume ekigo nga balamu naye n'omulala bwe bakutwalanga ekigo tojjanga n'otunyumiza agaboozi ate nze nnyina kansa mu mukono ate munnaye nze amagulu nze nga maama amagulu mugalaba gazimba gabadde gajjanjabirwa Isirayiri mundeke ngende Isirayiri tewaba omuntu awakana nti ekigo tewaliyo ddagala kubanga nabo bajja bajjanjabira ekigo paka lwe banaafa oba paka lwe banaawona ekyo nakyo nkimaze kuba njagala kugenda mu kigambo kya Katonda ensonga za Nicholas Opio mbaddeko ku gundi ez'enjawulo platforms ez'enjawulo nga boogera ku Nicholas Opio ensonga za Nicholas Opio nazitegedde eggulo nga nvudde wano nga maze okuva ku platform mukkirize mugaane ebyo bye mugamba His Excellency Kyagulanyi yagamba bw'ati mutemubaako muntu yenna gwe mugamba nti kyoba ki kubanga n'owa Nuupu ayina amaaso abiri owa Nuupu ayina ennyindo ayina amatu era ng'owa NRM kati ebyo tobitunuulira tunuulira bibala omucungwa guyina amaggwa n'enniimu eyina amaggwa ne sseccungwa ayina amaggwa ebikoola biwunya kimu bw'okwata ekikola ky'enniimu n'ekyomucungwa n'obikunya biwunya kimu kati tokayanira bikoola kubanga era togenda kulya bikoola tunuulira ebibala ebivaako bye bijja okukuwa nti eno nniimu guno mucungwa gwe bw'oba olaba kati Nicholas aliko ki Opio aliko ki Opio yakyuse aliko enniimu wabula mmwe mutugamba mumuleke kubanga eno wansi ekikolo kya mucungwa gubadde mucungwa waggulu ne bateekako waliwo bye bayitaani bino ebigundi bino ebimererezi bino bye bamerereza bakwata ekintu ne bakiyungako kinnaakyo ne kimera ekintu ekirala Nicholas baamututte Nicholas naye yabadde baamuwambako ssente empitirivu ne bamuwambako ekibiina kye ne bamuteekako ebisangosango ebbanga eryo lyonna babadde banegotiatinga okitegedde nabagamba Museveni mulungi mu kulongoosa akulongoosa nga tozze musaayi era ekyo kyekiyamba abantu bonna abagendayo ekyo kye bakkiriza ekyo kye kibaleetera okukkiriza bakkaanya sigenda kujja musaayi togenda kujja musaayi kakasa
ebyenda binavaamu bulungi bigende mu mutwe obwongo bujje mu lubuto nga sijje musayi nti kale mpeezange Opiyo yakkiriza ne bamulongoosa takyali ku lwaffe kasita yameze enniimu ebyo bye bagamba mumulindeko maybe yabadde azuukuse nga yakava mu tulo maybe yabadde aloota maybe tumulindeko bwe munaamulinda kajja kuba takyasoboka oyo omusajja munene okusinga bwe mumulowooza bwe muba mumujjukira European Union ye yamweyimirira rikodi weeri bambasada be bamweyimirira mukijjukira bwe mumulinda bwe tumulinda buli asobola okukwata nkugambye tusituke mangu nga bukyali Opiyo tumukoleko Opiyo yalidde okumujjako ebisango okumuddiza ssente ze n'okumusuubiza ebirala okitegedde ekirala ebyo byonna ebibaddewo simanyi ebibiina by'eddembe ly'obuntu e Uganda tulina kwerwanako ffekka si ddembe lya buntu eyali akulira eddembe ly'obuntu omutima gwesibira ku steering bw'ati ng'avuga n'olwaleero tewali akyogerako bamunyiga nga tebeebuuziza ku muntu yenna akulira eddembe ly'obuntu kati bwe mugamba simanyi abadde simanyi eddembe ly'obuntu simanyi Sewanyana simanyi Sewankambo simanyi Sebiki ebyo byonna babalimba ffe tulina okwenunula gwekyo kyemukola Museveni kyemuba mumukola tewali kuwa Museveni kaaganya kumukalakata day and night buli adda ku sayidi ye totunyumiza buli adda ku waliwo omuntu omwana gundi andotoledde ekirooto mu kisiibo kino yangambye bwati yaloose nga musibula ne mugamba gwe bayi nze ngenze kukola mu gavumenti kati ndi mukusaba Katonda gavumenti kije ngenda okolamu omwana omuwala aloose nangamba pasita nkusanyukiddeko bayi genda okole mu gavumenti kati bangenda kukola mu gavumenti yani mukama okukola mu gavumenti ya Museveni ntwala antwale nga Gideon antwale nga omusumba Gideon yamututte ne basaba Gideon come back omukyalo omumbu yafunye ekyawa yafunye vision nga Gideon ali ku Namulondo agamba mukama eri bampita nzireyo namugamba toddayo wamma wetuulire wano namugamba nti bampita namugamba toddayo bwe muba temunnabakawulirako gwe inbox minka kuwe vision nze mukama okukola mu gavumenti ya Museveni bambi ntwala naye kirabika gavumenti yaffe ngenda kukola mu gavumenti eno eyo yo nja genda muya gavumenti muya Museveni mukama onnyamba n'ontwalanga bwe watutte Gideon breaking news Gideon afudde waakiri ngendanga bwentu bwe mulaba ngenze bwentu nga mumanya wabaddeyo olukwe lw'okuntwala mu gavumenti ya Museveni temukaaba mucelebratinga nga bucelebratinzi nti sala ya pastor etuuse nze kati wamma gwe wulira Opiyo ye yagenze era temumulinda abaganda abo bali basajja bagezi omusajja yagera luno olugero ate kubanga bali bamuyita Katongole yagamba bwati yeddira nte kono we katokalinda kusaaba ttaka kati bwe kamala okusaaba ettaka owalula kawalule ate akawalule kazitowa wale waluddeko pikipiki ngeweddemu omuliro pikipiki ezitowa badde kutwala speed kisanvu bwe katanda nezikira kati okugiwalula muganda wange otoba nayo kati kono weeka abamu bagamba nomala kasitula nedda tokalinda kusaaba ttaka kuba kati awo oba osobola okukateeka ku nsingo osobola okukateeka wano mu saidi osobola okukaweka ku mugongo kati bwe kasaaba ettaka kiba kiwedde oyo Opiyo temumulinda kusaaba ttaka mbabuuliridde wano kale tugenze mu kyawandiikibwa ky'olwaleero jjo twalabye mu kitabo kya Yeremiya essula 16 nga Mukama atugamba atusaasaanya lwa kumwongerako muntu mulala kumwongerako Katonda mulala twakyogeddeko ne tugamba kubamu akafaananyi nga patana wo mwami wo mukyala wo boyfriend wo girlfriend wo akongeddeko omuntu omulala kiki kyowulira ekyo Katonda akiwulirira ddala ate Katonda ye teyakikweka yagamba bwati nze ndi Katonda wa bujja ekyo kyo takikweka yagamba nze ndi Katonda wa bujja in fact obwo obujja bw'olina Katonda yakwawulizaako yayawuza ku bubwe n'akuwaako
obo bwowulira nga bakugaseeko omuntu omulala yabwawuza ku bubwe n'akuwaako. Wulira bayibuli egamba bweti mu kutandika mu lubereberye mu kutonda omuntu agamba bwati tutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe. Kati waliwo ebintu bye baakola mu bo ebyali mu bo mu ggulu eby'obwakatonda ne batwawulizaako. Y'ensonga lwaki obujja obwo ng'otegedde nti bbaawo ye ayinayo omukazi omulala wasalawo ne Uganda yonna nekutama oli mu kiyumba kya Muwarabu kulwokuba nga omusajja yakuwongerako. Ate omusajja ye yali akwagala gamba atofaayo ono munnaako yambeko kubanga obadde obonaabona nnyo olina abaana olina edduuka olina olusuku kati ono munnaako yambeko kati gwe bw'omala okulima yatunda amatooke akubalireko ssente si mu bubi naye mu bulungi ng'olaba ekintu kikola. Ate gwe walima ate gwe abala ne ssente munnaakoze pulaani bakuyambeko ebintu ebizibu ate gwe walima ate gwe onoonya akatale. Omaze okulima kasooli yiika 7 kati ate ono munno ye w'e Kampala asobola okugenda mu Kisenyi n'ayogera n'ab'ebiyumba ebya kasooli ne banona kasooli ne bamuwa ssente n'akuleetera nozza mu nnimiro. Kwegamba emirimu gitambula muyambagana. Bannange wasalawo n'osuulawo ebyo byonna n'ogenda mu kiyumba ky'Omuwarabu ne bakubuulira bulungi munnaye Omuwarabu akalakata. Omuwarabu asobola okukalakata essaawa 7 mu 6 nga toweebase osiba oyimiridde nja genda ku kino kyankoze ajogaani nze omwana wa maama banjoga kamulage nti nsobola n'odduka. Omusajja agenda okudda ewaka sebo n'ogenda ofuna passport nga tamanyi n'ogoba ebintu nga tamanyi akomawo ewaka maama gundi aliwa abadde awo ng'awaata lumonde n'ateeka ebikutiya gundi ebikuta ku kakutiya n'abitwalayo wali ku kasasiro walayi nga watwalayo kumbe wano otutte bugoye bwo bw'otutenga ebiwata. Bannange n'otakomawo okusiba oli mu kiyumba kya Muwarabu anti yali amanyira yongerako obwo obujja obwakukozesa ebyo Katonda yakwawuliza ku bubwe. Kati bwe tuba bakwagala Katonda n'okuweereza Katonda omu yekka kino ekigambo kyava mu kamwa ka Yesu yennyini. Setaani yali amukemakema kakati buuka kakati kulabooti ngenda kuwa hamadika kakati ngenda kuwanirira kakati laga amaanyi ofuuwe ejjinja omugaati olye. Namugamba gwe kyawandiikibwa oyagalanga Katonda omu oweerezanga Katonda omu yekka era omwagaliranga ddala. Kye kyawandiikibwa kyembaleetedde n'agaana. Kati leka mbabulire mmwe bantu mmwe kibagaanya okwagala Katonda oba ekibagaza Katonda nga tuli off and on. Nze naawe saagala kwejjamu naye ate waliwo bwemba njogera wano nsaba neŋŋamba Mukama yogera gye bali. Kati gwe bwowulira nze nejjeemu anti nze njogera ebigambo biyita ku lulimi lwange naye nange nzirayo ewaka eno vidiyo nzirayo neŋŋenda njiraba live nenseka kubula kufa bufi. Ate mmwe abagiraba live bannange kakati gwe wulira kino wano mbasikirizibwa kuseka. Kati gwe wulira ekitugana okwagala Katonda mukimanyi. Katonda twamuteeka mu butaliiwo nga talabikako takwatibwako. Bw'oba oyagala okwagala Katonda mujjeeyo eyo omuteeke mu buliwo. Bw'onoomuteeka mu buliwo n'omanya. Wulira jjukira lwe mwali basajja mmwe nga mwakeeraba gwe omukyala n'omwami era olwamala okukubuulira amanya. Yes, how are you? I'm fine, how are you? What's your name? I'm by names of Asimu Willie, the son of David Katongole. Okay. Yeah, yes, I was born from here in Nanga Biwede. How about you? Me, I'm from Fort Potro by names of Mama Ebony. Okay. Kati bw'omalawo ennaku 2 eziddako osooka mubuuza, please, what is your best dish? Kiki omuntu kyakukolera n'owulira nga ate kiki ekikunyiiza nneme kukikola? Ebyo nga bwe mubibuuza abantu mubibuuze ne Katonda abikubuulire. Era olubikubuulira waliwo ekintu kyeyaŋŋamba kyayagala ennyo nenkimuttisa nga buli lwenzijja buli lwandabako mbeera nkireese nekimunyiwa nga njagala kimunyiwe era ekyakijjukira. Kasita yakyogera neŋŋamba kati kyekyo anti omanyi ye yali wa kibuga nnyo kintu kyakyalo just bintu byakyalo sijja byogera kantu katono nnyo. Kasita namanya kyayagala
Katonda mumubuuze kiki kyayagala akikubuulire. Katonda mu bujje kwegamba ogenda n'oyagala nnyo mukyala wo okusinga Katonda kuba Katonda ye taliiwo, gwe mu bwongo bwo omulaba nga taliiwo, ate nga Katonda waali nnyo okusinga mukyala wo. Kuba mukyala wo osobola okumuleka mu buliri nga yeebase gwe n'ogenda okola, naye Katonda agenda naawe. Omukyala we gweyagala ennyo kuba yakwatikako ajja munnaye kulikayo anti eriyo edda twagendanga mu nku n'ova mu nku ne bagamba bannange leero wire yasinze okwetikka gundi olusekese mwana wange jangu nawe n'oteekako ensingo maama n'agisikamu bw'ati wena n'owuliranga awo n'okwata ekidomola n'ogenda ne ku luzzi n'agamba banne mmwe mwasigadde mutudde wire n'agenda ne ku luzzi wamma wire jangu ekyo kyokka nga kikumala okukunyigamu mu nsingo. Kakati olw'okuba ye mukyala wakumuno munnange kulikayo nnyo bannange kafiyo giyiseemu badde wano nga neeraliikirira maama leka nteekeko otuzzi osooke oba osooka onywa caayi oba osooka oggyemu ebijaketi bya boodabooda bino naye aba boodabooda temunaaba sooka ogenda onaabira eddala nga tonnannyogoga omanye wa boodabooda kasita onnyogoga kasita ova ku booda n'otanaabirawo eyo ndobo enkya togenda kubanga empewo eri yonna ekujja mu nnyama ne weebaka bwebasi. Kakati okola bwoti oluba okutuuka bwoti bweppa jjamu ebijaketi sooka ogenda onaabe byebijaketi sooka obijjemu genda onaabe awo n'okyusa engoye awo n'ojja n'obeera taata awaka. Kati oyo omukyala omwagala nnyo kuba akukola ebyo byonna naye jjukira oyina wooyita wooli nga Katonda yaaliwo nga mukyala wo taliiwo. Kati yagala nnyo Katonda okusinga omukyala. Gwe mukyala gwe bbaawo omwagala nnyo naye yagala nnyo Katonda okusinga bbaawo kubanga waliwo byakuyisaamu bbaawo byatasobola kuyisaamu. Ekitugaana okwagala Katonda tumuteeka mu butaliiwo era tuli mubiri bye batusomessedde. Katonda mwereere, Katonda mwoyo mwereere, talina mubiri, tasooka tabeerawo, tasembayo takulembera, taba wakati abeeraawo mu bbanga talabika. Katonda alabikira ddala. Katonda okulabika kwe alabikira mu byakuyisizaamu. Katonda okulabika kwe alabikira mu bulamu bwo nti wooli. Kiki kyo nkugambye mugende mulabe mu biseera bino ebya covid atusomesezza Katonda naye tugaanye okuyiga. Omuntu bamuteeka ku oxygen wiiki ne bamubuuza oyina ekyapa ebugoloobi kale ebuziga bw'oba toyina kyapa buziga kati owedde kubanga tukubanja miliyoni 6 just wiiki emu ka oxygen kabwe kabeerako za wiiki 7 za days only bukadde 7. Olwaleero headmaster wange akyasasula mukyala we yabeerako ku oxygen ne munkwatirako wano kakadde bukadde plus nenzimweza nagamba naye nga nasomesa omwana ono yeebale ampadde kakadde plus n'olwaleero akyasasula. Omukazi yamuziika naye ku ndagaano nkuwadde omulambo gubadde ku oxygen wange ogenda gusasulira ebbanga lyonna paka nga ziweddeyo. Kati ekyo kyokka kikumala okwagala Katonda nti oxygen gw'oyina mukazi wo tacontributingangako yadde akajiiko. Ekyo kikumala okukwata Katonda n'omuteeka mu buliwo n'omubuuza naye mu bintu bino byonna byentambula mu byenjogera ne mu byenkola osinga kwagala ki kyemba nkola, osinga kukyawa ki kyemba nvaako. His Excellency agamba bw'ati Babi First Lady yali ali lubuto. His Excellency n'akomawo ng'ava mu bidongo byanywedde omwenge namukonko naggula wagenda okuggulawo ati ng'onanywedde omwenge. Babi olw'okuba yali alina olubuto bwe yawulira olusu lw'omwenge n'asisema n'aba bubi. Bobbi namugamba sorry olwaliro lwensembye okuddamu okunywa omwenge sikyaguddamu ne bwe nagenda mu kibaala nja kukuba ennyimba sijja kunywa mwenge. Taddangayo kunywa mwenge. Do you know why? Yalaba nga kyakoze kirumya mukwano gwe kirumya munne. Abo abantu olumu mbeewala nga saagala boogerako naye mbiika nga banneekiise mu maaso. Toyina w'obeewalira. Mba njagala mpeyo example ya pasita. Kalate bwe ngenda okuba ne gamba pasita yagoba mukazi we oba ate kinajoba kati ate ekyo nakyo ndeese kyaki. Bano ye example namu live example namu etambula. Paulo yagamba bw'ati
ffe tuli bbaluwa ennamu etambula omuntu akusomako ebigambo gw'otambula otyo omuntu akusomako Bobbi abeera atambula nga ffe tumusomako ebintu okay kuliko paragraph egambye twebeereremu ne weebeereramu tewaliyo pasita nga bbaluwa etambula batono abandi badde ate abeeteeka mulayiti bwe bati plain paper tekuliko kintu kyonna tekuli kagambo k'osobola kusoma ku ye omuntu si byayogera tuli bbaluwa etambula mu mugongo gwe waliyo ebigambo oyitawo bise bagamba bannaye muwala wa gundi bannange omwana oyo omusajja Katonda amuyambe naye bannange ebigambo bye bakusomyeko kati wulira oba his excellence yawulira ng'alumiza mukwano gwe nagamba sikyaddayo kunywa mwenge by the way tiyava ku mwenge kulwokuba ng'agenda kwesimbawo tiyava ku mwenge kulwakuba agenda kwesimbawo yali yaguvaako dda butalumya mukwano gwe kati noonya kiki ekirumya Katonda mukwano gwo omubeezi atabula mu kulaba ennaku kyovulaba olumu ebizibu bitutuukako nga kubanga bwe tubeera mu bizibu twanguwa ayi Mukama Katonda wange awo n'ofukamirako wansi n'olyoka osaba sebo n'osaba ne mu nnimi olugenda ennyo ebuziba n'otandika n'osantalabaza n'osontoloboza naye nga lwa kizibu bw'amala okikugyamu toddayo kumujjukira kati kye biva bibeeraawo nga byepanze bwe biti atukuumire nga naffe tusobola omujjukira Mukama kino okitutte naye ate kino kyekisinga Mukama yanguwa najja naye bannaye Mukama ate wali ompisizaawo naye ate oba wali ne bwe wandindese n'ojjompisa wano n'akuyisaawo naye Mukama ate buno obuserezi sibulabanga tubeera mu ebyo do you know why hawo wakukuumira gwe lwaki ente eyo ogisibamu omuguwa ente eyo lwaki ogisibamu omuguwa tegenda omuguwa gugikwatirire awo gugikwatirire egendeko enedde waliwo ebizibu ebimu nga miguwa gikukwatidde awo obeere kumpi ne Katonda kubanga yakumanya gwe bwakusumulula ku muguwa aba alina okuliwa emmere y'abandi alina ogiriwa bwagambako nti munnange nti va ku muguwa diraliiramu awo ku kapasikalaamu k'omulujja maama nnyabo agenda okulaba nga bajja gwe ente eyo eridde ebiyo egundi yange enyanya zange zonna eziyiseemu zonna eziridde kakati awo agikubira nkondo mu lujja akukuumira mu kisa naye ng'olina ebizibu mu kisa n'ogamba Mukama lwaki nze ate nze omuntu akusaba nze asantalabaza nze Mukama asiiba nembeera mu bizibu kasita obiyitamu yakukuumira awo sigenda kulya mmere y'abandi nga bwe twekuuma okukosa abantu wali omuntu gw'owulira nze nali nnyina jjajja wange yantwalangako e Kampala okuwummula era nga baŋŋamba wire tugenda kugamba jjajjaawo bw'anajja tugenda mugamba awo nga nkwegayirira onnyambe maama bambi jjajja bwajja tompaabiranga nga saagala kunyiiza jjajja era nga jjajja buli lwanziza ŋŋamba nja kukomawo nkunone bw'onooba oli mwana mulungi sitwala mwana mubi Kampala ewaka nze nasooka okusalibwako ne mashini egyo emyaka nnyumya gya 94 nenzija ekyalo nenkikunganya ne mbagamba mmwe girita si yesala enviiri akantu bakateekako ne kajja nze ku kyalo mu disitulikiti ndowooza nze nasooka 94 nammwe abamu 94 baali babasazisa girita nze ne bansazisa mashini e Kampala ng'oyo jjajja saagala kumunyiiza yangulira n'empala empanvu ku kyalo ng'abaana bambala nnyimpi nga nze nyambala ku mpanvu oyo saagala mmunyiiza naye Katonda akuwadde obulamu y'omunyiiza era ng'ekyo kinnuma nnyo waakiri onkuba kibooko ne biggweeraawo jjajja n'atakimanya naye jjukira jjajja mu myezi 2 ajjamu omulundi gumu naye saagala amanye kye nakola mu gw'omusanvu saagala bamubuulire nti mu gw'omusanvu nakwata mu sukaali mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe twagale Katonda era tuteekeyo nnyo obudde okumanya kiki ekimunyiiza kiki kyayagala ogwo omutendera bwe tunaagutuukako agenda kutuggyako emiguwa tulye butaala tulye butaala waliwo ekintu ebyo ebisolo ebyo ebyewaka ebyo bye bayita wild animal kati museka banaye akasajja tekayawula wild animal na domestic kale domestic animal ebyo ebyewaka waliwo ekibeerawo nga kyo bw'okisumulula kirira waka tekigenda wala era ekyo bagamba
eyo mugireke eyo yo mugireke gende wali eri ebikuta tirina gyejja kulaga kati ate waliwo ebeera mu kiraalo ne mu kiraalo ne bagisiba ku muguwa eyo yo mugisibe era taata oludda abuuza mwe eri ente mugitaddemu omuguwa jjukira eri mu kiraalo kuliko sengenge naye eri ku muguwa naye waliwo gye bagamba eyo mugireke eriiraawo so abalungi twagale Katonda tuteekeyo n'obudde okumanya byayagala n'ebimunyiiza nga mukwano gwo otegerere ddala ebimunyiiza otegerere ne byayagala Katonda mumugjeeyo mu ggulu mumugje mu butaliiwo mumuteeke mu buliwo ojja kulaba bw'onyumirwa obulamu ojja kulaba bw'otereera kakati ekibi kwe kumanya nti Katonda taliiwo wabula mu bizibu awo wotumujjukira naye mu kumunyiiza byonna obikola tojjukidde nako nti Katonda waali waliwo omuntu akola ekintu nga tamanyi nti no Katonda waali nakola ekintu nga Katonda naawulira ennaku Bayibuli egamba ayina obujja okusinga n'obwo bwenkugambye obwakuleeta mu Bawarabu ennamba y'abaana abali mu Bawarabu abasinga naddala abawala emitima bamenyeka mitima ejabwe tejakaloba ejabwe jamenyeka mwe abasitulago gye mugambira emitima gyakaluba anti gyakaluba egy'abaana gyamenyeka ne bajja mu Bawarabu genda bakubire buzi omu nyina ekisajja kimmanyira namusanga asindika kigaali ne tukola nagula akabodaboda kati ayimira ku kabodaboda anjoga kale namulekawo n'atandika kuwuliza buwuliza bannanga ali atya twamulabyeko nga kabodaboda akasibye enkoba n'agamba ono naddira ku kyalo n'agulawo poloti emboozi ne zitandika eyo nno poloti ya mukaagundi ono yadduka yagenda ebweru n'ayiwawo amataffaali tagenda kyovulaba n'ennyumba z'abankuba kyeyo ziggwa bazimba balina be balumya ayagala ayiwewo amataffaali awo ateekewo n'omusingi omusajja agulabe nti n'omukazi azimba amulumya gundi n'abuuza kakati oyo ali ku kintu kabodaboda kona kasensebuka kati aweereza ku bizimbe naga anti yanjoga obwo obujja nga bw'owulira munno oyagala akkirire bukkirizi kyokka ayina abaana bo nze abaana bange nja batwale wa maama wange mbalabirire naye ne bw'alikola ate talivaayo kati golowooza ye Katonda lwaki takuleka naawe n'otavaayo ng'omwongeddeko Katonda omulala gwe obwongo bwo bwayingiramu ssente golowooza ssente zokka ye Katonda gw'olina owulira oyagala kugaggawala kyekyo kyokka Katonda tomulowoozaako ye olowooza lwaki takuleka naawe nodda wansi munnange abadde yawasa noono omuwala nti ne munaye ekikazi kye yawasa baakubaganye naye ekikazi kyamutemya olubale nze nali simukubako wamanze nze yankubanga nga ntambuliza ku migere nga pikipiki naye omusajja oyo nga namuwa ekitiibwa kaba muteme ate yamutemya empola yabadde alina omutema wano bwe wati wano ne bw'aligenda olwo olubala alulage nnyina gwe lwaki gwe tewali umwetemera bamutemya empola naye naawe nga bw'obyagala Katonda bw'atyo bwakuwaayo naawe ng'ogenze mu bakatonda abalala omanyi Bayibuli tulina gireeta mu bulamu buno tutegeere Katonda kyatugamba Bayibuli egamba Katonda yamutonda ffe tuli fotokopi ya Katonda obwo obujja obuyitirivu bw'olina n'oswakira n'owulira nga kati ate sukaali akaawa n'obuuza omwana gwe kyayi mumutaddemu kaamulali oba omwana agamba maama tutaddemu sukaali nga bikaawa bwe biti bujja bwe bukaawa sukaali si yakaawa sukaali si yakaaye ebikaawa birimu ggwe mukamwa kati ne Katonda bw'atyo bwakaawa ng'olina ky'omukoze Bayibuli egambye bw'eti omu yekka ate tumuweerezenga ddala tumwagalirenga ddala yekka tetumugattako kintu kirala essente zijje luvannyuma
kyovula banga bazadde baffe dda balinga bagezi va kufa bazadde batata ebeni ali atasabye abaana tetubibayigiriza edda batugambanga Katonda first musooka kusaba era ng'olumu olujjula emmere ne mugyamu omutinoge olugikwata mu maama wangi wuno wirabbye emmere gisitukeko olidde tosabye olwebbye emmere era ate nga naffe tubeeraawo kweteega anti nange luli yampaabira nga nange ensirika nga nawe omulobesa agira bwatyo maama noono wuno abbye emmere abba emmere yagisitukako bwe bakuyamba okulya olya ffe tumaze oba n'obutalya butaddayo kubba mmere. Do you know why? Kuteeka Katonda first. Bayibuli egamba bweti nti n'abayigirizwa baabanga bumu ne mukulya mwetaagamu Katonda. Wabula gwe omalako otambula bulungi nnyo n'ogenda mu bizinensi zo wabula gwe kyoliko kiri kimu senga nzigulawo kasitoma weehoyima yaŋŋambye agenda kujja aguleyo ebintu bya mitwalo 7 n'otagambako Mukama nti Mukama kasitoma oli eyaŋŋambye nga wakazuukuka mugambe Mukama kasitoma oyo yaŋŋambye aveehoyima okujja oggula bambi Mukama musisinkane omuleete bulungi omukuume nange Mukama ngenda kukola jangu tugende tukole Mukama tuye noli gwofubutuka bufubutusi banange yaŋŋambye agenda kujja ssaawa 2 zizino zibulako eddakiika 6 boda ogenda oyambala essaati boda n'otuuka n'omulinda paka 12 ez'akawungeezi tazze omuntu yaŋŋambye okuba essimu teriiko. Katonda first mu buli kye tukola ne bwe wataba kusaba nnyo yatula luli twayogera kukwatula bw'oba tusabye wakiri yatula ebigambo eby'obwa Katonda mu kintu ky'ogenda okukola twagale nnyo Katonda okusinga ekintu ekirala kyonna ate Katonda wa bujja bw'olaba ekintu ekigenda okusinga Katonda munda mu ggwe ekyo kijjeewo osembeze Katonda bw'olaba ekikula nga kyagala muyisa sooka okisikemu olulimi osooka okuze Katonda ne kino kisembere naye tewabaawo ekisinga Katonda obukulu munda mu ggwe. Mukama abawo omukisa. Katonda ekyamunyiiza kumugattako muntu mulala n'agamba tujja kufa baleme kutukungubagira tujja kufa nga tewali kukaaba musirike tebakabira wa covid kubanga kati ate onookaaba otya ng'oyambadde masiki kubanga ate tojja kukaaba nnyo kutusiiga covid wo kati kisingako sirika mujja kufa nga temusobola kukungubaga bajja baziikira muti mujja kuziika bammwe kubanga mwangattako Katonda omulala. Kaakati bw'oba byenjogedde tobitegedde just wuliramu akafaananyi luli bwe baakugattako wawulira otya ne Katonda bw'awulira ng'omugaseeko ssente zo ng'omugaseeko omulimu ng'omugaseeko omwami wo ng'omugaseeko obugagga ng'omugaseeko omwana ng'omugaseeko maama fiina omugaseeko kulannama omugaseeko ow'obusobozi omugaseeko ow'ennakaseke ne Katonda bw'atyo bw'awulira. Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaliro Mukama. Taata tuzze wano ffe twagala kumanya. Mukama twagala kumanya. Wano waliwo abantu Mukama abamu bali mu Amerika emmotoka bavuga mpya avuga mileage. Kasita amalayo omutwalo ng'eyagizaayo ng'awaayo kaadi. Nga bagamba mu mpeeri seeyo mpeeri esembye eri. Nga bagiyisa mu zonna nga bagireeta nga bagimuwa ng'agenda agivuga mileage. Bwe ziggwayo ng'agizza. Teyatise tefuuwa mukka teyina kintu kyonna agikooye. Hanonye endala zonna bazivuze naye bakwetaaga tebannaba kutegeera n'emmotoka tebafunyeemu njawulo kubanga era zonna kuteeka mu jjiya kugira booti naye kutwala temuli njawulo kati baagala kumanya. Mukama leka bategeere ebikunyiiza n'ebyoyagala yo best dish. What is your best dish Mukama? Ekyo nakyo tukitegeere kiki ekikunyiiza kiki ekikunyiiza Mukama bano abasajja n'abakazi bakitegeere baleme kuddamu bikola obeere mukwano gwabwe nabo babeere mikwano gyo. Dawudi yatuuka mu kiseera ekizibu naye nga mukwano gwe yagamba bw'ati naye Mukama senga ngoba abasajja bano sibasanga n'omugamba Dawudi ojja basanga si kusaba si kubonaabona si kulaajana si kusiiba Mukama bano abantu abakubye ezikulagi senga mbagoba sibasanga kubanga bagenda dda nnaku 3
naye bwe mbagoberera sibasanga nomugamba Dawudi ojja basanga nja basanga naye bwe mbasanga tebankube siba amaanyi nnyo siba amaanyi mbakugabudde ojja bawangula kale kakati Mukama nkwate Mityana Road ngende nsale wali bwenti ngende ngwe eri egindi oba tokwata Mityana Road yitira ddala wano bwoti okkirire oyambuke ojja basanga wali bateesa Dawudi ne mukwano gwe Katonda bateesa tekwali kusaba kunyumya Mukama bana bantu sisobola basanga abakoze kino ojja basanga ekyo kikutwalira kubanga oli mukwano gwe ekyo kikutwalira kubanga oli mukwano gwe okunyumyamu obunyumya ogenda ku mulimu okola muzane Mukama abantu abakola akakadde olunaku bo Mukama bo balya mmere ki nze Mukama sobola kakola osobola okakola ngende nkakole genda okakole kakati Mukama ngenda kakola muki ngenda kakola muki leero Mukama nsuubule ki genda osuubule legingi nze ngenda leeta asuubula legingi Mukama twagala enkolagana ennungi wakati wo naffe hobereko muggulu eyo onyumyeko obuuze sitaani ozungazunga nkulabye ozungazunga awo ASP gwova okulowoozaako tokwata ku ASP ekyo Mukama kiba kimmala bumaze ekyo Mukama kimmala ng'ondowoozezaako muggulu Mukama yalowooza ku Yobu nabuuza sitaani ozungazunga nkulabye ova sayidi zeeno ate ennyumba ya Yobu eri awo kyammanga ovaawa tobanga olowoozeza ku Yobu Yobu yali mukwano gwa Katonda nga ne Katonda asobola okulowooza ku Yobu Mukama asobola ddala okubeera muggulu n'akulowoozaako teyalowooza ku Yobu yekka Sawulo yali abonyaabonya abantu ng'afuga bubi abantu yeefudde ekirala hajeemedde Katonda n'agamba bwotyo bw'okoze emagere waliyo Dawudi emagere waliyo Dawudi Katonda alowooza ku Dawudi mutabani wa Yese emagere wali n'agamba kale gwe kola ebyo omuntu asobolera ddala okusigala nga kabaka naye nga Katonda ye yamuvaako Sawulo yasigalawo nga amulaba alaba kabaka naye ng'Omwoyo Mutukuvu ye yagenda ekyo tekibeeyunuza ekyo mukiveeko Katonda agamba bw'ati agamba Samwiri ndabye waliwo omuntu omulala alina omutima ng'ogwange kitegeeza omuntu okubeera yamujja mu bantu ye n'amufuula omuntu yabalowoozaako bangi nalaba nga Dawudi yalina omutima ng'ogwo gwe nagamba gwe gende wa Yese yeewali tebereza okutunulira ensi yonna Isirayiri n'amala n'agivaamu n'agisunsula n'ajja mu regioni n'ava mu regioni n'agenda mu district n'ava mu district n'agenda mu constituency n'ava mu constituency n'agenda ku muluka n'agenda ngakkirira n'atuuka mu famire ne mu famire n'alondamu mwalimu Balawubeeni bajjeno yes or no occupied yes Mukama n'amaliriza nga ne mu famire namwe asunsudde n'ajjayo omu Dawudi Mukama naffe tusaba otulowoozeeko tukole ebyo byokka Mukama ebikusanyusa obeere eyo olowooze mu famire ya Katongole Mukama waakiri ondowoozeeko naye oleme kutuyitako ffenna ne bana abasajja n'abakazi Mukama balowoozeeko Mukama tulowoozeeko naye naffe Mukama tukyuse enkola yaffe biki Mukama ebikunyiiza biki by'oyagala Mukama biki by'oyagala kiki kye tusobola kiki kye nsobola okukola Mukama ne kikusitula mu ntebe yo nokka n'ojja gye ndi ekyo Mukama bye twagala otubuulire nti nze mwana wange bw'okola kino Mukama baatugamba bimu bya 10 okutuusa lwe tutegedde nti Mukama tolina kyoyagaza bimu bya 10 kubanga Mukama gwe atanywera kyakunywera ku kyayi nti ogenda kugulayo osumbuusa nti Mukama ogenda kugulayo wali ekindaazi Mukama si gwe ayagala ssente wamma Mukama katukuwa emitima gyaffe Bayibuli egamba ye ssaddaaka gy'okyasinza okunyumirwa n'okwagala
Mukama tulowoozeeko, Mukama twagale, Mukama naffe tuwe ekisa tukutegeere, Mukama leka tukulabe mu buliwo olema okutusaasaanya. Watugambye eggulo nti kyova otusaasaanyiza mu mawanga gonna tuli Juba. Mukama bannayuganda balwanira Juba. Mukama munnayuganda omugaana okuyingira Juba yetta. Ne batugana ogende Juba, ne balyoka basiba ensalo, ne mutugana ogende Juba. Mutuke tugende Juba oba tufa tufe. Ne bagamba Juba bajeyo emirambo 7. Mutuleke tugende tufe Juba. Mukama bannayuganda bayombera Juba. Mukama, there must be something wrong okuyombera Juba. Mazima ddala Mukama nga Uganda si Sudaani. Mukama wammale katujjewo bakatonda abalala bonna babaddewo. Mukama gwe wababeera katonda wekka. Bayibuli egamba nti kwolwo oli tukuŋŋaanya n'otuzaayo ewaabo. Mukama tuzeeyo ku ttaka lya Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo. Mukama tuzeeyo ku ttaka lya Muteesa. Mukama tuzeeyo ku ttaka lya Chwa. Mukama wali watuwa abasajja abo wali wabawa ettaka. Uganda wagiwa ettaka Mukama. Mukama tuzeeyo ku ttaka lya Oyo. Bazzukulu ba Oyo basaasaana. Bazzukulu ba Kyabazinga basaasaana. Bazzukulu ba Emolimoli twasaasaana. Bazzukulu ba Balige twasaasaana. Ffenna twaggwawo dda. Mukama oyinza ddala okunkwata. Ne mu Buganda n'ompisaayo n'onzizaayo Mukama. N'oŋŋamba wire ddayo eyisingira otuule Kagango. Saagalayo. Naye Mukama osobola okunzizaayo n'oŋŋamba kati biri byonna biwedde ddayo ewammwe otuule. Mukama twasaasaana lwakuba twakugattako bakatonda abalala. Kati tuziika bato gwe wayogera. Tetukyakaaba, tetukungubaga. Mukama twagala tukumanye, tukutegeere, obeere mukwano gwaffe, naffe tubeere mikwano gyo. Bayibuli egamba nti ojja kutuwangaaza, otukkuse obulamu. Ng'omuntu bw'ali emmere n'agamba bannaye enkoye ebinyama byammwe. Akkuse. Bayibuli egamba nti ndibawangaaza ne mbakkusa obulamu. Muliraba ku bazzukulu b'abazzukulu bammwe, abazzukulu bannakana n'ozaala. Omwana n'azaala. Ono ye Ebeni n'azaala. Gwazadde n'azaala. Ne ŋŋamba Mukama kakati awo kampummule. Ekyo kye bayita okukkuta obulamu. Katonda alina obusobozi obukutta ng'oli bebi. Ate alina obukuwangaza n'omugamba naye Mukama si ka bulamu. Kakati ate n'ensi nayo leka ngiveemu kati ntwala. Mukama twagala tukusanyuse. Lwaki ffe Mukama leka tubeere nga mu nsi yonna ffe tulina life expectancy. Obulamu ffe tusinga okuwangaala. Ffe tulina garanti 100 mu 10. Bannayuganda bawangaala ennaku zino bafiira ku 100 mu 10. Naye ssebo mbwe Uganda kasitoweeza 45 celebrate. Kati oli mu magoba. Naye Mukama nedda. Kino kikolimo. Mukama taasa Uganda ne bannayuganda. Mukama tukwebaza olw'ekisiibo kino kye tusiiba eky'ennaku 3 ekya Esther. Kisiibo kya kuwona kufa. Kisiibo kya kuwona Kamani. Kisiibo kya kuwona nkwe za mubi. Kisiibo kya kuva mu nfuga mbi eya Kamani. Kisiibo kya kuwona kuzikirira. Kisiibo kya kweza bujja. Kisiibo kya kuwangula. Mukama ekisiibo kya Esther kyalimu ebintu bingi. Mukama oyogedde naffe mu kisiibo kino. Mukama taata tuwangula mu 7 n'ebyokola bye. Tuwangula mu 7 n'abachwezi be. Tuwangula mu 7 n'enkola ze. Era Mukama mu 7 aviira ddala mu ntebe mu linnya lya Yesu. Mukama mu 7 tusaba Mukama oyongere. Mukama tukwatireko. Weebale Mukama kuba oli ku ludda lwaffe. Mukama tweneenyeza olw'eggwanga kyonna ekyabaawo. Mukama tusaasire. Guyinza n'okuba ng'omulembe gwaffe guno Mukama nga gwe gunyiizizza. Kubanga Mukama bajjajjaffe tetulinayo likodi nti baali ebisiyaga awo mu independence awo tetubirina. Mukama guyinza okuba omulembe gwaffe guno gwennyini nga ffe tuleese ekikolimo mu ggwanga mbuno omuntu alidde banne ebisiyaga. Mukama kituufu Uganda bali ebisiyaga ekyo nze Mukama sikyegaana. Nyinza okuba nga simanyi ani ali abisiyaga. Naye waliwo gwe tujjanjaba ffe wano ku ASP tukimanyi nti abantu baliira ddala ebisiyaga. Omwana twamutaddemu sente ziri mu miliyoni 10. Baamuli ebisiyaga e Uganda awo. Abakulembeze baamuli ebisiyaga. Ekyo Mukama bwe kibanga omulembe gwaffe gwe gwonoonye tusaasire. Ffe Mukama twenenyeza tusonyiwe wamma. Bayibuli egamba abantu bange
abatuumiddwa erinnya lyange bwe baneetowazanga Mukama twetowaliza ddala ddala wansi w'entobo z'ebigere ebyo otusaasire okke owonye ensi yaffe kubanga bw'otyo bw'ogamba mu kyomumirembe ekyokubiri essula ekyomumirembe essula 7:14 nti abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe balyetowaza Mukama tusaba tuzze mu maaso go twetowaliza ddala otusaasire otusonyiwe otutaase eggwanga lyaffe otuggyeko ekivume kya Museveni Mukama otukubisizza Bayibuli egamba nti ndibasaanyaawo n'ekitala mazima ddala Museveni kitala Mukama ffe tetuwakanye oba gweokozeseza Museveni ddala kitala naye Mukama tuggyeeko ekitala Mukama tuggyeeko ekitala tukkiriza Mukama twayonoona twasobya tuli boonoonyi era tetusaanira naye tuddiremu Mukama mu linnya lya Yesu abalwadde mbasabidde Mukama basisinkane obawonye basumulule ababanjibwa basumulule Mukama waliwo wano omuntu abadde alina Katonda mu waleti si bujja kuteekako Katonda omulala abeera mu waleti omulala Katonda amwambala bamugamba tomunaaza togeza n'omwoza ne sabbuuni okuggyako ng'onaaba naye Katonda oyo atya amazzi si bonna naye n'akwata Katonda atya amazzi n'amwambala Katonda oyo tomujjangamu kuba bw'oli mwerabira awantu mwanange ebintu bijja kuba bibi Katonda tayogere waliwo wano omuntu yakugattako Katonda omulala ali wansi wa kitanda Katonda omulala simanya ali mu kisasi waggulu bali wano babalina bakatonda wama Mukama tusaasire olw'ebyo byonna mu linnya lya Yesu nono omuntu ategere nti gw'oli above byonna kati awo Mukama tusooka otuwa Uganda eyeeyagaza omwana yalabye nga nkola mu gavumenti nze Mukama nkola mu gavumenti mpya seeno Mukama buli omu muwe ng'okwegomba kwe bwe kuli ng'okusaba kwe bwe kuli ng'okuyaayaana kwe bwe kuli mu linnya lya Yesu omwana Katonda ayinza byonna tusabye amiina gwali eyo gamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose Mukama ndokose mpa omwoyo w'omutukuvu ntambule mu butukuvu n'obutuukirivu mu linnya lya Yesu amiina olokose Mukama Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa abanjagalire ate kaŋŋende nkola ebirala mbaagala nnyo mweraba ebintu bingi bisigaddeyo ndabyeko wano tujja bisanga enkya bibadde mu mawulire g'olwaleero waliwo Mukama mwebaza yampa omuntu kati ampa amawulire update zonna mbeera nazo naye olw'obudde katugende tujja bikolako enkya Katonda omulungi ow'ekisa abanjagalire mweraba sigadde nze espyasi mubire